Bannange buli akomerera mwami Lwasa ku musaalaba kiba kitegeeza nti ebintu by'okugenda eka Wolongojjo oba ebintu by'okwekola tobitegeera bulungi, kubanga ebiseera ebisinga omusajja bw'abanga amaze okuvuga luutu eziwerako akasolo kano kalina engeri gye kagenda ne keeveera, ogenda okalaba kafunye ebitamatama ne kafuna ebiseera wammeera nga bw'ogenda n'okatunuulira oyinza okulowooza nti kitiko ekibaala. So mwenna abamukoberera ku misaalaba kiba kitegeeza temulina experience mu bintu byakwekola, so omusajja mu musaasire. Ffenna olwo olugendo tulubaddeko tukimanyi nti omusajja bw'omala wammaata okuvuga luutu ezo ezaaliitiriiti akasolo keeveerera ddala ne kafuna ebitamatama ebitategerekeka, so mu mugende. Bannange buli akomerera mwami Lwasa ku musaalaba kiba kitegeeza nti ebintu by'okugenda eka Wolongojjo oba ebintu by'okwekola tobitegeera bulungi, kubanga ebiseera ebisinga omusajja bw'abanga amaze okuvuga luutu eziwerako akasolo kano kalina engeri gye kagenda ne keeveera, ogenda okalaba kafunye ebitamatama ne kafuna ebiseera wammeera nga bw'ogenda n'okatunuulira oyinza okulowooza nti kitiko ekibaala. So mwenna abamukoberera ku misaalaba kiba kitegeeza temulina experience mu bintu byakwekola, so omusajja mu musaasire. Ffenna olwo olugendo tulubaddeko tukimanyi nti omusajja bw'omala wammaata okuvuga luutu ezo ezaaliitiriiti akasolo keeveerera ddala ne kafuna ebitamatama ebitategerekeka, so mu mugende empola bambi.